kati enjo yarabe yabiraba omusanga ali vagini tana kyatalabye kati ave mu mirembe Lwasa bamukolera business eva kone kuli gane Masaka obuze enjo adiwaya yes enjo adiwaya warod e Masaka ngagudde mbintu era enjo najja weekend yakowa nayo yakowa no sense olokwate bakyamulaba nnyo naye yakowe asiba mu business asiba abala bitabo Lwasa watu wabale ebintu eno baba bakolanga asiba abala bitabo era Lwasa tolese tomusuubira ndajja kuddamu ate omusangi wani ntakola tate Lwasa otunda ki ate akabaate kanagulawo ate wano ebyo yabikolerera n'abimala kati aliwo kweyagala paka omuntu agamba nti akakantu ka Lwasa katono genda onoonya akanene akole sente akole n'emisuwa Lwasa abanoonya emitayimbo mugende mu adiweya Lwasa saadiweya kakati gwa kakantu koyita katono mwakasanga kebasenga kamaze emirimu gyako kabumudde mirembe akakantu nga kamaze okwegolola bwe kati ne kadda mu sisitimu ne kadda mu position kakuwa omusumali mu kawompo akakantu ka Lwasa kolabanga kasirikitu nga kazze mu position bwe kati mwakasanga kebase mirembe gyako kabumudde bino byogererwa kuba nti we nabalamuzi na wamukoonanga kooti Lwasa nze ni mukazi gwoli musajja nze manya pima size wajipima wali omali muzina nze nakala banenda ba size nti kana akantu kebase kamaze emirimu naye katabuke kadde mu position era mmanya yinchi yako kakuwa musumali mukawompo Lwasa yabasukkako amanyi mangi ndi muzibu okusinga gobondowooza ate so akuntega ate tolintegeera n'omusajja ne bakakota ntamanyi bawanga mmanyiko kimu buwoomi era nga you were sweet sweeter than kyasobola okumanya ekyo kyasobola okumanya ebisigadde akoleka naye ate ndi wanjawulo naye nga ensonga bwe ziti zibatuukako olw'ensonga ntuya ne basponsors baffe ab'enjawulo kwe kuli Sozo Properties ono ng'agula ebintu ebikozeeko eby'omu nnyumba restaurants gym saloon properties ng'amayumba n'amataka nga bikyali mu mbeera nnungi asangibwa Kireka Kamuli Road n'ennamba z'essimu weeziri wansi awo Kasamitala Cargo and Logistic Company ono yena akugamba nti jangu mukole business akusaabaliza ebintu okubijja e China abireete mu Uganda oba okubijja mu Uganda abitwale China mu nnaku 3-4 weddu kwegamba asangibwa ku Total ekizimbe kiranye Jesco mu kibuga wakati oba ku namba z'essimu eye China n'eye Uganda nga woza wansawo Ziwa and Sons boba ku supplyingire ebikozesebwa mu kisenge eby'omulembe oleme kusula mu buliri bwesittaza obuliri nga amasuuka mabi blanketi nga tetegerekeka mosquito net toyina kwegamba oyina abaziwa and Sons babiri nga bakwasa mu nsonga ezifaana kweso basangibwa ku Mukwana Ked ennamba z'essimu weziri wansawo Kato Akula Construction ate bo ne bagamba nti katukolere plan y'ennyumba eya buli kika kye wali yagadde ku levels zonna ey'omutindo ate bakutereko ne biodigester oba septic tanker kiyite kyonna kiwali kiyise kabuyonjo eyo eriko tetwala space atewunya ya sente ntono nnyo tenunwamu ya buwangazi so bano basangibwa na Lukolongo ate era n'ennamba z'essimu bazina wansawo eza office osobola okubeera nga ate obafunira omukyala Mariam Massa mukyala muyimbi mukyala muzadde ensonga z'abaana azitegeera nnyo ku YouTube Mariam for Children Facebook Mariam Music Lwasa ali mu kifaananyi kya muntu ng'omu Katonda gwe yatonda alyoke era alified because Lwasa alina mukazi we yamuwasa n'amwanjula mukyamusa munja mukode business ndale Masaka ali mu movinga mwabatana byakola muli no mwogera ku Lwasa enjale baluma yani mu kujoga Lwasa agenda kweyagala paka wanava mu nsi kuba yakola emyaka gyasoka Lwasa ali mu kukola n'ateyagala n'awaayo budde obukola kolera obukadde bwe naye ku myaka gye kati full figure ne wankubadde emyaka gye gitya nti ali mu 5 awo kale yatalo gatya gula kyo mbali 5 woyo n'abenkaga ne 8 nga bakola bya ogenda kugifuna onogiweze gya Lwasa gwayogera ku Lwasa ndi wa myaka 5 go wekwede ki mu myaka gyo gwo mu muvubuka gwayogera ku Lwasa nti eje myaka gikola ebyo gwo gyo gikoze eki nga tona kwogera ku Lwasa beba ino kuchakala wali ukatogeza baya wala muntu na ino chaka ndalina kuchakala those are stupid people mbo bali bayina bera obabulirira bo basichakala ani abulirira ni kati ngagwe kati njogana nayo namawulire Lwasa ogenda mu advising achi nakulaba ngo line Lwasa nga sebo gamba nti embeera kiriya nnyo nze nakowe ekintu kimu nakowe obwavu kola sente weyagale nakowe obwavu ennaku yannuma nnyo nentoba nnyo nenkola nnyo abanda banga mu mivuma mwandaba abanda banga nga nsuula emivumba gyange mwanda banga nga nsogola eminanansi mundeke ne yagaleko nze ffenna ku yatuluma nnyo man
nze nnaku yanumanyira nenya n'omuntu akolimira full figure ffe tubadde wano nga ennaku etuluma nga tutunulanga entangawuzi nga tubeera n'obujjonja ne tukeera ku street naye Katonda bwe yanzaawula nembeerako obulungi nakyo ne kibaluma wali mwagala nzaala omwana mutumye mukaabya mwali mwagala nzaale mwani kwegamba simanyi ba people kike mwagala mwe mwagala munyigirize omuntu muteke ku kisenga tuke n'okufa Lwasa mwali mwagala mumunyigirize omuntu agamba nti akakantu ka Lwasa katono genda onoonya akanene akole sente akole n'emisuwa Lwasa abanoonya emitayimba mugende mwadiweya Lwasa saadiweya kakati gwa kakantu koyita akatono mwakasanga kebasenga kamaze emirimu gyako kabumudde mirembe akakantu nga kamaze okwegolola bwe kati ne kadda mu sisitimu ne kadda mu position kakuwa omusumali mu kawompo akakantu ka Lwasa kolabanga kasirikitu nga kazze mu position bwe kati mwakasanga kebase mirembe gyako kabumudde bino byogererwa kuba nti we nabalamuzi na wamukoonanga kooti Lwasa nze ni mukazi gwoli musajja nze manya pima size wajipima wali omwali muzina nze nakala banenda ba size nti kana akantu kebase kamaze emirimu naye katabuke kadde mu position era mmanya yinchi yako kakuba musumali mukawompo my god kakati Lwasa singa nakati esawa yali abamwagala mpite bana bawala basimbe abagala Lwasa abagala bajja njagala gende ku TV agamba abagala Lwasa muliwa olabe woba onosoba n'okulonda yes njagala ogambe abagala Lwasa muliwa abo nabona bwola buli ku TV bonna bwekwanira Lwasa nabo bonna yabumala abala wodda olabu fuluto olabu ine bisano olabu bubu ogekiro olabu fuira mbuliri kyava bukyawa kyova olabu mulekanira Lwasa ne sawa era wala nze abantu abansabe namba basaba jigwana buguzi bakazi nabali ebula nabali wano bagulamba jimpe enko yabiri ngenda kuwata bamwagala love bala ba size inteno wedda mu position eno Lwasa musajja ali fine Lwasa ina abaana esoka ina abaana ekyokubiri anyumirwa aina omukazi omulungi kakati omubanja aki yakolamu omuntu yakola sente taliyo musajja yakola sente agenda kutuyanya ku mukazi Ruto 5 never nawe kanyingiza mu kintu kya sente atatu yanire ku mukazi batasoya kwatuyanya muveeko oyogedde ekintu ekirungi kandi tebe ekintu kya sente nebyo bya size ku sente ne size ki ekisinga kibuuza batategeera nze ntegeera nnyo golaba ki ekisinga kuki ku sente ne size eri omukyala bena bimatalinga nze ngaze njagala muntu wa future sagala sente sagala size njagala muntu gwensobola nodda kisinzira Katonda asobola okuwa omuntu nga size yeyo nga n'okutegeera ategeera bulungi ng'afumintiriza nze njagala musajja wa future wa afumintiriza asobola okunzimba gwe tukwataganya ebirowoozo nga bigattako sagala muntu atagattako katulwo obubaka bano abaagala ow'emitayimbwa bagende mwadiweya then atayagala sente ayagala sente noonya abasajja bagagga era be bane sente teri musajja yakola sente nga mugagga yamala obudde bungi ng'akola sente natwala n'afuna sente ze atajja tuyanire ku ggwe kati watosobola kwetuyanya abasajja bagagga baveeko noonya wali abasimi ba toilet abalina obudde abakola emisuwa abalya siba bali amayirungi abanywa enjaga abanaku bajja kukuba emitayimbwa ofuuke ng'ekyolooni naye bagagga baveeko tagenda mu sexy Ruto 4 Ruto 2 never taina budalina okulowooza container zaze zifloatinze zikola kyate omudiza mu sexy omusumbu omusunasuna ngaakuwa kakadde gende ewammwe genda webakendeka ngadda ku kompyuta kati abantu tebategeera butegeezi Lwasa omusinkana nga mugagga muno womusinkana mu mbeera akyawo ebintu bingi Katonda bakusitula amadala beere abantu bentambuliramu kati beebo balaba si banaku ennaku yatuluma nnyo nabakoowa muunya amatu musabiriza nosanga ebisajja wali walunaku wesowa nti nebikusaba mbubiri mukati byawe emmanju biwunya akamwe enjala ebiruma nebikusaba nebikutambula nga bikuwunyirya bikusabiriza obulamu nabuvaamu kanafuna abantu nange gyensobola okupoera bibeera bivubuka bikulu genosadde biwa sente biremeddwa era okukola dakiika 2 bijja kuddamu bireekaane sente zibeera zinywamu amayungi n'enjaga era bijjawo bigaba gavumenti nabajjo nasaze bikuŋŋanyiza baasi naba bigenda ggulu butafumitiza ogende ggulu okole ki transport akutwala eggulu musubulemu ennyaanya engeri gyosinkana mugagga muno kino tukijjewo tugende ku kirala omugole wammwe yanobye akyaliyo ali ku endowooza abantu abavu basinga okuba n'endowooza ezo teri muntu mugagga alina ndowooza eri ku position nfu buli kaseera omuntu amwavu endowooza yebeera ku position nfu eba tayagaliza eba yakukolima
kati enjo byalabe yabiraba omusanga ali vagini tana kyatalabye kati ave mu mirembe Lwasa bamukolera business eva kone kuli gane Masaka obuze enjo adiwaya yes enjo adiwaya warod e Masaka ngagudde mbintu era enjo najja weekend yakowa nayo yakowa no sense olokwate bakyamulaba nnyo naye yakowe asiba mu business asiba abala bitabo Lwasa watu wabale ebintu eno baba bakola asiba abala bitabo era Lwasa tolese tomusuubira ndajja kuddamu ate omusangi wani ntakola tate Lwasa otunda ki ate akabaate kannagulawo ate wano ebyo yabikolerera n'abimala kati aliwo kweyagala paka kuba yakera kumacha basindise mmeka sawa nya Lwasa sente ziba zigenze ku account esuka milioni 15 ba milioni 3 ku sawa nyezo kumacha buli lunaku kati omusuubira kubeera dinti ali munaku buli lunaku buli edde emilioni esuka mu 2 oba 3 ziba zigenze ku account ne abakereyemu bayisa 8 sente ziba zibanza okulaninga ku account ya Lwasa kale nakiro kijeewe ekyokugamba nti yewumuzeemu mbeera yewumuza kumunani ana right yewumuza omuntu yewumuza ku kyomubanja akuliride ebbanja oyina kyomubanja akubye mwana wa nnyoko omwinako oluganda akuluma mwana wa kitaawo genda omukonkone mugobe wasula tetwalirabe nti eno wansi mufagaani endowooza we kugamba endowooza mwe bagamba buli muntu ali ku position enfu nakugambye bannayuganda nga ntandika nti bannayuganda otajjeemu bukyalina bujja abantu bangi nnyo buli muntu alina essimu ye erimu ebitundu byekyama ebisukka mu 8 naddala abaseegu babyagaza kiye naddala abaseegu nedde babisindika obeera oli awo ne basindika ebyekenya ebyuganda ebyeranda nebyedubayi ebyawa babifunamu ki abantu tulina obuzibu ku social media nti kuliko abatategeera bangi kati gobawo obudde naawe ojja kulaba nga bagaseko ekifaananyi naawe kitali kikyo oba ekyomulala obagwe kennyini obadde weenaabira oli akusoboledde oba akoze eki obadde bibyo abantu bangi bali byabwe muntu obeera awantu nga oli bibyo tandi busumuluzo osumuluzo buli muntu akajiiko akatabula sukaali ne kanoza ekikopo kenkanawa kaba katono wadde nennene omulawo gutabula mu ntamu ey'omuceere piraawo eno gwenkana ki waliwo omunene piraawo tajja tegunoga kuno ku nsi kuliko omuliro gwokya abantu tandika okwetegeeza abantu boli nabo ogambe nti ono gumwokya ali mugeyo ena yennyini osanga omuwala nga si mwenzi bulwadde noba nomuvuka mukwano gwo nga mwenzi nnyo buli babasasula asibira mu loogi obwenzi yogera ku kintu kya loogi ekyo loogi kaka tuli munoko dawuni enjala ebaluma bizinesi bazisiba naye waliwo loogi gy'oyitako nga tekoze nga tewali ngoye zibanise wabweru booza baanula tewali bizinesi eri expensive nga bwenzi anti n'okwana omwana omukuba esimu akusange n'omukwana nakukkiriza era ojja kugenda mu loogi omwebakeko omukozese ojja kusasula loogi otandikira ku booda yes otandikira ku booda mulese taxi mulese boda mulese obisasule bwomala okubisasula muyingire mu luumo naye ogisasule bwomala era atiriso jamuwa yako okulya ate omwenezo wiikinza okejja kuba era obiguze nooba osonya kubya mukazi wo wakabi ofumbye era ojjamuwerako ekyokunywa akati wamala okunywa ate olina omuwa transport akola ki kati obwenzi buli very expensive nnyo ate ebizinesi kyasinza okubeera tubalekere bwa mukyalo ab'omunsiko era babeerayo ne2,000 ate batera okuba n'ebizibu akutudde peti yange ate empale yagiuziza kati gula akapale kange ze sijja kukola bwe nti nga tonnagula kaleega bapasuka basule baite babimanyi tebamanyi kukwata bulungi akaleega isikakasika empala beba mukyalo mu lusenkeyo mu nsiko mutwatwa ate omenya omugulunza bannange wampogodde kubanga amwe basiza ku kiyinja oba ekiti kimuyiseemu bwobwenzi buli expensive ogenda mu kyalo newasa omwana abe ndi ku nkonge ensingo n'emuluma nemagamba gula lobu gula gundi simula wano obwenzi buli very expensive era omuntu atagala mufimintize nnyo muve ku bwenzi gwe tunulira loogi abaana baffe bano abawala babira ku boode eno neri naave woono nadde wooli omuliro gubookya balina bikolimo bibazunza teri muwala yenna kati kankikubule kabeera omulenzi teri kibonyaabonya bawala na basajja bamalaaya kuba na ndwadde za bwenzi ndwadde nga tosobola kukwebakako basajja basuka mu 5 notafuna bizibu yabe na bikolimo wakiro gane kikolimo kya basajja 3 kwega basajja bane bikolimo ebyenjawo n'abakazi balina ebizibu abakazi balina emizimu emibalogoto nabagaya amannyo begolola embaba obugere bwabafu osooka baka ku mukazi omukwanya olaba ali mu ngato ogenda kujjama ngato ng'obugere buli 11 obugere buli 9 obugere ngakalakeyo kakukannako amabere galiko ensundo ogogayonso oguvere oyonka bikolimo oyonka bisirani abakazi balina tosobola kwebaka ku bakazi 5 notaba nakyokola kikwambala
okwejjako omuzimu ogwo okwegobako ekyo ekikolimo zino endwadde zabo enzizo nyangu osobola zivumula nti simanyi nabadde nziku simanyi zaani ezo ebyo gyosobogana mudwale ne babijjanjaba naye waliwo emizimu gy'otambala ebikolimo by'otambala ne kikutambulako mwaka ku mwaka oyinza okuva notaddamu kufuna ssente myaka gyonna gy'olina ku nsi oyinza okuvaako nga buli gwokwana yafa oyinza okuvaamu ebizibu ne bikwambala notaddamu kuba na ssente ndabira ku kintu omuwala ono yayambala oyinza okuva ku muwala oyo nga buli mulimu gwokola tolabangako abantu nagamba ndakwana gundi kati kiringa ku nze nze bawange gwe nasookerako yagaggawala n'avunda namusanga mwavu muzibu ne gwe naddamu okwagala ali mwavu n'agaggawala n'avunda kitegeeza kifu nti nina emikisa omukazi waliyo omukazi nga wa mikisa nga newomwagalako bwepa bagenda kusasula enkya be batono ab'ebisiraani be basinga obungi yeffe kyovula nze gamanyi bwotanfunako omukisa ofunako ekikolimo gwe netegereza wetegereze nnyo ebbanga lyentambuddemu obulamu bondabidde nenkulaakulana yange ebadde etya bitambula bulungi yes yegwe president Ismail advisor ekyo niwokijjako n'omukisa ogwo gwe mukisa bwe teweewuunya okuba nga nze president advisor alina appointment letter ne president teweewuunya nga nze awabula muzeeyi teweewuunya nga nze saakulaga kadi yange ya state house ate nga siri mu bikolobero siri wa kitalo siri wanjawulo ku muntu mulala eyo nange ovuddeyo era nina obulamu bwe mbaddemu waffe tukuze n'abazadde tukuze tuli mamasikini nga tuli nfunzi ku street naye ogenda okulaba nga ndi wanjawulo kenzo mutunuulire oyagako nga ti kenzo yasinga okuyimba mu ggwanga Uganda feva omukisa tosobola kwebaka ku bawala bataano notafuna kyokoola era akiristi mbasa tofunamu ekyambiko ekikwambala sente bwe zitakugwako ofuna ebizibu emmotoka ebeere kutomera bakugoba ku mulimu otometomera ebisirani ng'oggyeko zino enziku nti simanyi nafunye enziku eyo kyogijjanjaba naye ebikoligo bye b'oyambadde buli muwala awuluguma lulwe oyingiza omwana mulogi n'atandika okuwuluguma n'atandika okufuluuta n'atandika okubooga omuggyemu engattambu gere buli 11 buli 9 amabeere tambulako omuntu aba anoonya kikyo ekyo gwe muliro nkugambye tewali muliro gugenda kwokya mu ggulu omuliro gutookera ku nsi tewali kino kijje ku nze nkugamba ffe tuli bakkiriza mu Katonda omuliro gutookera ku nsi gugenda kusinga ogutookera mu ggulu oba ofuddewo Masaka bakaweddemu ate wali agenda kufiira munne buli muntu awummula lulwe naye omuliro gutookera ku nsi omuliro gutookera ku nsi kati awebeera mu muliro nga gubookya gubabumbujjako olese mukazi wo mu nnyumba tolebangayo mukazi aleka mukazi tolebangayo mukazi aleka abaana bana nalepinga mwana we nalepinga omwana ku kyalo ne bagamba nti omusajja alina abakazi bana naye akutta akaana kakali tokirabangako waliyo n'abasajja benyini nga bakulu nalepinga omwana wuwe oba wa muganda we tokirabangako waliyo n'abasajja yagala mulamu we nga kaana kato omukazi ajja nako n'afumbirwa naye ng'omukazi wali anyirira okufa nga mulungi muzibu awo oba kikolimo gwe muliro ogwo muliro gukwokya tosobola kuva kubanga bw'omala okikola ng'otwala ngoga naye mbadde nfaaki nga omuntu owe munda ng'omwebuuzaako akomyewo naye mbadde nfaaki abantu bamangi nnyo bali mu makomera bejjusa bye bakola kandi nabo batema abantu ebijambiya bagenda kwejjusa bye bakola nga tebakyaza butambi abo mabega kuba ne bana bakuwadde biliyoni nakugamba obugagga tebabusikira tebabulonda tebabwewola tebabwazika obugagga bakola bukole ssente n'obugagga birina byewabikanira nnyo byanjawulo omuntu okuba n'essente n'okuba n'obugagga byanjawulo naye abantu tebabyawula buli gwolaba omugagga ogamba yalina ssente no watolabangako omugagga waali nga tasobola kwegulya soda nga mugagga naye nga nokugenda out okulya ku oyaba mugagga ng'alina nzibu ng'era azirina ng'olaba mugagga aba alina ssente tabeera mugagga bwetu twetufaananye nga ndi ne muganda wange general full figure nyumidde mu hams hap naye era embeera yemu eva kati mwe tukusanga full figure tokyasala gwe engoye endala zaaba zitya hams buli dakiika gy'obeeramu waliwo engoye ezinyuma okwambala ate waliwo ekintu ekikunyumira nga kikuwa eddembe kati bwe nyambala arms up oba bwe nyambala arms mpulira nga obulamu bwange bubeera okay because bannayuganda kino nkibagamba tulina okwejjamu omutima ogwenge tulina okuyiga okwewagira n'okwagala ebintu ebyaffe bikoleddwa wano abantu bangi mulina apu ze muliko simanyi tokota simanyi fulugula simanyi kolaki ze mutamanyi n'abantu abakukumbako omusimi nga tebamanyi naye arms up yaffe yabannayuganda yawana ate tekujjako na ssente tekolaki nolwekyo twettanira ebintu ebyaffe ba Uganda build Uganda nakugamba lwobeera Uganda kiteke ku mutima Uganda first Africa second tulabe nga tojja mu ndowooza y'obuddu bwe tunaayiganga okwewagira nga buli munnayuganda kyakola
okiwagira abantu bannyo wano buli ebintu byaffe tubikola buli kyosoma kono labako made in Uganda nga ekyo kya Uganda ngogenda tunakula kwa ndio okuvaawo nga buli kya Uganda okinafuya nga nenigi najo yambala ye Kenya neibawo mulirwanaawo so omwana wano wakola ya wano ngogamba era nebazanya abasajja baba mulwana babani amba mukwano oba mukwano bakola plastics nice biche ebyo webityo mbebaza nnyo nti bangeddeko ku mutindo ku ggwanga lyaffe kati ne amu avayo nakola ebintu era ffe tujja kumusaba amuzi wabasobola tukolera engoye kuba kati engoye batandise zikolera wano akola engoye ffe tugenda zigulanga kuba mpaananye ntya leero mu keeru kano so smart era fitting yeeyo era bannange ajiwa nakulabako bambi oli smart fitting kyekyo ka v akatiriyo keeko size keeko onyumye nnyo ebyaddala. Okay, so zelujja tuline full figure tubeera ku nsonga nyingi ez'enjawulo ezikwatagana ku batutumufu oluusi ne tusala ne tugenda ku byobufuzi ensonga ezikwata ku bantu zonna tuzinyumya naye nga tusisinkanye tusooke n'embeera y'Abaganda baffe abali e Masaka ebijambiya bifuuse ebijambiya naye nja kugamba Munnayuganda wenna ndaba nti tusabiragane kubanga kino kyennyamiza njagala otegeeza Bannayuganda nti Uganda yensi kyasinze okuba ne omukulembeze alimu yasinga okuba ne experience nakugamba nti President Museveni alina ebimufule ebyenjawulo ku lukalu lwa Africa ebintu nga 7 oba 5 kuliko persistency, consistency, integrity n'ebintu ebyenjawulo naye Muzeeyi Museveni emyaka 4 nga kutesecurity y'eggwanga Uganda tuyina amaje aga UPDF tuyina Uganda Police tuyina SMI tuyina ebitongole ebyenjawulo tuyina local defenses aberodio si baba local defense katosobola kuŋŋamba nti kino ekintu kiganya okuggwa so twekkiririzemu nga Bannayuganda bwe tumala okwekkirizamu tufune emitima egy'obusaasizi tewali muntu agenda kubeera ku nsi butavaako kiki ekikutemesa omukazi omukadde myaka 6 jambia so kino kikwata ku Munnayuganda oba omuntu omulamu Munnayuganda woyina bakuwadde milioni mmeka otema wakiriyale kiki kyagenda okulya kiki yakoze nga musango olema okusalirwa totanga tobbanga toyendanga nga tonaba kusalira polisi musango wadde security y'eggwanga Uganda gwatema otema waki soko weefumintirize njagala okuwa ekyokulabirako Abafghanistan bali wano basasanye bali mu nsi ez'enjawulo ne Rwanda gye bali newa naye ku Afghanistan abali wano kuliko yajjukidde akawunti banka y'ennamba ye najjayo sente ze kuliko yaze n'emmotoka ey'ebbeeyi kuliko yazze n'ennyumba mwabadde asula kuliko eyazze n'engoye ez'ebbeeyi zabadde ayambala n'olwekyo muganda wange sente tekusingiranga muntu money is nothing teri sente egula bulamu omuntu otema waki muganda wange naye bakusuubiza akawumbi nakugamba obugagga tebabusikira obugagga tebabulonda obugagga tebabwazika obugagga tebabusaba obugagga bakola bukole waliwo enjawulo y'obugagga n'okuba ne sente ebintu ebyawukana ojja kutema omuntu bakuwa sente tebagenda kuwa bugagga neba nakuwa akawumbi ng'otemye emete 10 obwo si bwe bugagga so baganda bange Bayibuli eyogera ne luŋŋamba nti totanga tobbanga toyendanga otyanga kitaawo n'ennyoko owa yagala mulabewo essaawa yaleero si ey'okutematema abantu Uganda yensi yava mu ntalo nedda mu mirembe emirembe President Museveni yatuwa tugikozesa tusobole gigaggawaliramu tuleme kubeera nga tweyisanga abantu abatalina vali mu nsi yaffe tuleme buli muntu ku nsi kuno alina kyagattako bwonna okola edduuka oli gwetaaga ajja kujja kuguleko bwonna mufumbi wa mmere omuntu gwe wana ajja okujja akulyeko emmere kitegeeza buli muntu alina kyagattako nakugamba tunuulire ennyumba ez'ebbeeyi goloofa bwe bataliiko musimi wa toilet bana value nga talina toilet naye era omusimi wa toilet alina omugaso abantu nakola ki nasima toilet n'olwekyo njaga tuwaŋŋane respect mu biti byaffe twagale bantu bannaffe tugobe tufune ekisa ku mutima nga tonnatema muntu olowooza ki muganda wange gwatema how do you feel nga batema mama wo njagala weteeke mu bigere by'omuntu gwotema nga batema wuwo ng'okutisibwatisibwa kuli ku famire yo kuli ku famire bakuli ku gwe wennyini ye gwatema bagambeko nti esogenda gikungula ogenda gifiirako n'olwekyo muleme kulowoozesa bantu mbeera eyiwo tewali sente gula bulamu muleke kuteeka abantu mu matiggana kweraliikira abantu balala bagenda kufa nga tebalina batema n'ekirala kye nagambye Muzeeyi era nkubira Uganda Police naki omulanga temukwata sente ne muziwa abantu be batidde abaabwe nti tubagenda ba milioni 10 milioni 5 milioni 10 abaana bagenda kuwaliriza okutema bakadde abo bebakuuma babalekera omwana ali mu kyatakwatanga ku milioni 2 awulire bagenda kulirira milioni 10
ateme omuntu bamuwe sente because omuntu yawulira million 10 omuvuka w'omukyalo amanya agulako emmotoka aguleko boda aguleko kyaguleko balabagala boda naddala bwe bwongo wawe butandikira ajja kukwata omukadde wo ku kyalo oba omukadde jjajjawe bamumulekera amuteme kati olwo banaatebe bagenda kufuna batya bagenda yambibwa batya basobola okufuna tebagenda kufuna bwenkanya kukwata sente egula muntu naye at least kyemmanyi nti bajja kwogana bajja bahandalinga mu ngeri emu oba endala naye kireme kubeera public nti oba mu public nti bagenda baliyirira era kijja okukuliyira kwennyini omwana abadde ayogera nti batema abantu babawa emitwalo 2 oli ku mulundi guli gwe namulayeko katambi nti buli muntu babawanga emitwalo 2 kati oli mamugambe mbiri ogenda kuwa million 10 kati oba osuubira kisono lwekyo bakikole naye nga tekiri mu public eiza bakijjawa bakyogedde bafune kuba tebasobola kukola bannannyini bantu naye muntu wenna atema munno sooka ofumintiriza nnyo nga tonatema sooka olowooza nnyo sente mmekazi bakubye kibiragalagala ki ebikutemesa omuntu buli muntu ku nsi alina kyagattako buli muntu wavaliyo muleke kutiŋŋana temutiŋŋana muleme kusalirwa misango gye mutamanyi bajja basala emisango bajja kuteeka maaso ga katonda bwoti enseera muza busungu buno ku nsi buli muntu alina ensi bwe mujaji nga tali muliro muggulu gugenda kwokya omuliro gutookera wano abantu bangi balina emiro gibo tyane tebakimanyi nofuna akawumbire kaggwanga toguze kwadde t-shirt nofuna emitwalo 5 ne gaggwanga tolina kuwadde sweet peps gwe muliro gw'okunsi ku nsi tulina obulamu bwetutambuliramu bwe butujaji nga buli muntu teri mwavu atalina watakolera nsobi buli muntu tebakulimba nti ojja kufa mwavu nti just gwatondera kwa mwavu no obwavu wakigendererwa obwavu enjawulo y'omugaga n'omwavu kufumintiza kati wali mwavu atalina watakolera nsobi okutta million 2 oba 5 oba emitwalo 2 ogenza okutema omutwe gw'omuntu ezo sente ziriko omusazi zigenda kugasaki bamaziga g'abantu ago ogenda kungula sente ezo zigenda kuyamba ki tewali mwavu atalina watakolera nsobi sente bakola nkole omuntu yenna osobola okukola sente n'ogaggala mu ngeri emu oba endala singa oba weesegemeka okufumintiriza omwavu afumintirize ayagala business fumintiriza teri mwavu atalina watakolera nsobi buli mwavu alina we yakolera mistake bakuwadde sente ogenza osa omuntu nga yo si nsobi okukumpanya yo si nsobi kakati tewali mwavu atalina watakolera nsobi ate tewali muntu afiira munne wonde bomutamina wotema munne ojja kufa kubanga kuno ku nsi wali akayagikungula mbu aluddeko naye oba owangadde nnyo emyaka 18 oba 15 ojja kufa wadde wantu kati n'olwekyo yes n'olwekyo nkugamba ekigambo kimu temutema abantu baganda bange mwekuwe mu mitima mwerokole mwekka amaziga g'abantu ab'emisaayi egyo mugenda gigamba kyensi muli gigamba ki abantu ye katonda muli mugamba ki gwe muliro gwokya abantu. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa & Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe, all closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel, a go from our website www.ziwaansons.com and have it delivered to your doorstep. Call